Museveni yenguzi mu ggwanga Uganda. Kati Museveni yesanze ng'ali mu katu. Ayagala okusanyusa bafanda nti alwanyisa enguzi naye buli wakwata awulira yeekwata mu bye yawuguusiza n'agamba palamenti yakolawo ki era ne mu parliamentary caucus mwakolawo ki IGG wakiwulira wakola ki si ayidi otudde butuuzi muliawo mwebuzaabuzaanga babba omusimbi gw'omuwi w'omusolo omusimbi bagwonoona what is the so special about them yamaze obyeyogeza bano ne batuula ne bagamba bw'abitandika naye tumwabye tetugenda ffekka naye tumwabye akedde ku makya byegaana akedde ku makya byegaana n'agamba mbuno ebbaluwa si ye yagiwandiise enjingirire omusajja yamubuuza juze koloro gwe muze oli awo osinika naye ani afuga eggwanga lino ani afuga eggwanga lino kuba ebintu byonna byokola bya kisiru omuntu awandiika atya ebbaluwa mu mukono gwo n'asayininga bulungi nnyo omukono gwo neeyita ku buli wagisuubira wali credible neeyita ne ku ASPC Mubire Bible and Politics guno gwe gumu ku mikutu egisinga okuba credible bw'osangako ekintu manya kyekyo nkugambye omuntu alaba ekintu ku monitor n'agamba leka mmale okubuuza ASP omuntu alaba ekintu kubukedde ku CBS ku NTV n'agamba nedda kangendeke wa lumbu yono ndabo balumbu yakitaddeyo lumbu ye kasita akiteekako waliwo emikutu egy'ensonga bwe kasootisaba ku mapu media kyekyo totawana kubuuza bw'okisange wayeekolera nuwa mutweko gy'omugezi baani gwe genda ng'obamenya kasita osange ekintu ku platform ya Kadama kituufu kubanga ne ba NTV babijjeemu mu bakadama ne basekadama ne babiteekayo Museveni yewuguusa ng'afukaana aba mbu baali luddawa bakadama baakuba ekintu ekyo wulira bagambye Museveni ekyo ekintu ky'okoze n'ebbaluwa gy'okoze owadde Kyagulanyi mayireji owadde Nuupu amaanyi n'amaana abyegaana Museveni takyalina kyayinza kusalawo nkugambye nali mbaddeko mu famire ey'abantu abangi bwe tuba ku ssomero baaba nampa ssente ngende ngula ekikajjo nkitwalire girlfriend we gundi ku ssomero nangamba genda omugambe bwati nobwoti omuwala nampa akabaluwa nenkaleetera baaba nampa akabaluwa nenkatwalira omuwala ewaka abatakyalina kyaŋŋamba baaba baba kubanga taata yakolanga nnyo ebyo ebyokutuwa babaaba batufuge naye nga baaba bw'aba alinayo ekintu kye tukukuta naye aba takyalina kyaŋŋamba ne muzeeyo oyo waliwo olumu lwe namukwasa ate nemuwaabira n'omuwaabira nno aga neŋŋamba maama taata oyagala okumanya taata waali jangu nkutwale taata waali nemugamba ali awo kunkonaawo ekyali awo kyali kijjobi ng'agabula mu bingi bye yaleese ebirala ndiiba omusajja yaleese otwenge naye kyali kijjobi Museveni bwatyo bwali takyalina gwayinza kukwatako kubanga waliwo ekitu bamugambye lijjeeyo mulaba obunafu Museveni wali takyalina tewali kitongole kiyinza kukola ebyo yewugusa mu IGG yali ludda wasimanyani ebitongole byonna yabitta n'omuntu anaakola ekintu amala kubuuza Museveni agamba ki era babba mu interest ya Museveni tewali ayinza kuwozesa mubbi kuba ababbi tebasobola kwewozesa Supiika akimanyi bulungi
nti Kaliiso nga akyali minisita w'ettaka yalya biliyoni 5 ku ttaka lya Dodo. Ettaka lya Dodo ery'omundeeba yaliryako biliyoni 5. Betkamya talina kyayinza kugamba supiika. Museveni yawugusa ku biliyoni 5 ezampuuga ez'eddwaliro ly'e Lubowa ziriwa. Ani ali eddwaliro ly'e Lubowa? Sigwe ne bawalabo. Sigwe ne famire yo. Eddwaliro ly'e Lubowa liriwa. Enguudo ezibadde mu bajeti okuva 2000 okutuuka leero ng'oluguudo lubeera mu bajeti terulimibwa naye sente zaalwo ziyita. Saha yakoze video nga Mukambwe n'agamba muwandikawo enguudo ezisinga okuba embi. Nga Saha Mukambwe muwandikawo enguudo embi. Buli abalina enguudo ng'ebitundu byammwe enguudo mbi muluteekaawo kyokka abeebuwama Saabalabi. Naye temuva mu kabokisi kange pasita. Bannange ennaku eri ebuwama. Ewafande Katongole ekkubo erigenda ddala ewafande Katongole. Okuva ebuwama olwo oluguudo baluyita Lwekatebe olufu. Naye ate waliwo olulala olugenda ebunjako awo owetabo ogende ebunjako waliwo omugga gwe baali batinda baguyita Lukolo. Kati ate bakomezaawo amaato. Kati tewakyayitawo mmotoka tewakyayitawo bigundi babigere olutuukawo ng'olinnya eryato nga likuteeka eri emitala ng'eri emitala bakuvuga. Ennaku eri ewafande Katongole. Kati Museveni ababbi banne bamugambye bijje eyo toddamu kutumanyiira akedde ku makya byegaana kubanga takyalina kyabagamba. Museveni anoonya we yeetikkulira ababbi asanyusa abazungu, anoonya walagira abazungu nti alwanisa ababbi naye ababbi bamwetolodde ye yabayonsa. Omwana yagamba omwana yayonka taata. Bampuuga bayonka Museveni sebo. Ab'enguzi bayonka ku Museveni okubeerawo. Kati yeewuguusa mbunayina tewali Museveni kyayinza kukola ekintu kiri eki bw'aba tabisobola aveeko. Oyinza otya ogamba nti olwaleero lw'otegedde nti mpuuga yabba nga Kadaama yakitegeera emyaka 2 egiyise. Ebyo bye bamugambye ne bamugamba ogenda kututtisa abaana. Ogenda tuttisa abaana bijjayo akedde byegaana. Naye ekyo tekijjaawo okuba nti mazima. Ekyo tekijjaawo okuba nti tuli mu kukoola. Ebyo ebyazika mu ggwanga lyaffe Uganda twakwata enkumbi ezikoola. Tuli mu kukoola. Nti endulu z'Abakadaama ze zaleeta sanctions. Endulu z'Abakadaama ze zitabudde gavumenti. Endulu z'Abakadaama ze zitabudde Buganda. Mutuweereza ebifaananyi Kabaka nga ne bannange mbu Kabaka yabadde agenze kukyalirako ku muganda we. Naye gwe bakyalidde ali smart akubye engatto. Wabula eyakyadde omugenyi ali mu Nigiina eriko n'enfuufu. Gwe bakyalidde ali smart naye eyakyadde alinga ava mu nnimiro. Bakadaama mukwate enkumbi tukoole Uganda. Mukwate enkumbi tukoole Uganda. Museveni takyalina solution ku kintu n'eki. Nkugambye Museveni tumuwe ebintu bino. Bw'aba takikola aveeko. Ababaka bannopu bwe mutasitula mupiira oguteeka mu bokisi ya Museveni. Ate kambabuulire Museveni baddamu bakwata tetugenda bataasa. Tetukyayiwawo mu bubiri. Kati protecting his excellence yekka Kyagulanyi yekka. Bwe bakukwata nga naffe tusirika. Bwe bakwata omubaka nga naffe tusirika tetukyaddamu bayirawo mubiri. Kubanga namwe temutuyiriddewo temukoze bye musobola kukola. Ebiri mu busobozi bwammwe temubikoze. Ba Museveni baatulowoozesa nti bo be basobola bokka okukulembera. Era buli muntu Museveni gwawa obukulembeze akulagira ddala nti ye yasembayo
tewali mulala asobola kuddawo. Museveni ebbanga lyonna yayogeza ne baprofesa ebyekisiru nti yalina vision. Kati ate mwe mutukabirira enguudo. Mwe mutukabirira biki ngongo. Supika bw'abeerawo mu bwa supika akulaga tewaliyo mulala ayinza kikola. Mayiga bw'abeera ku bwakatikkiro akulaga tewaliyo mulala ayinza kikola. Naye mutulabye bwe tuba tigiinya mpaka lwe tujjayo ebyo bye mwateeka wansi wa kapeti. Ku nsonga ya kabaka bafubye nnyo okutuwuddisa okutugamba tubiveeko kubanga oli kabaka alina mukazi we. Ffe tetubanja bba wa mukazi we. Tetubanja mukazi we, tetumubanjira bbaawe. Yamanyi ne bbaawe. Ffe tubanja kabaka. Ffe tubanja kabaka. Yo mukazi yamanyi ne bbaawe. Abaana be bamanyi ne kitaabwe. Ffe tubanja kabaka. Ate kabaka waffe ffe. Bwe mwali munoonya tafaali lwaki temwali saba Nnaabagereka n'essanga lya Mbogo? Bwe mutuuka ku tafaali n'oluwalo lwaki temubisaba Jjunju n'essanga lya Mbogo ne Nnaabagereka? Lwaki mujja muffe? Keeka akawaayiro ke tuyitamu okubanja kabaka. Ate tetumubanja watali nsonga. Era buli lwe twogera awantu waba waliwo ekiriwo. Kati tulajanye ku parliament emyaka n'emyaka. Ulira Museveni yeewuguusa mbono. Simanye on my table, on my attention. Ngongo. Nga Kadama ali Saudi olutala lulwanidde emyaka 2. Kadama ali Boston. Aba Boston bajja okungo babanna. Bwoba oli mu diaspora. Ng'oli mu nsi etali yamu. Oli Kadama. Era olise Kadama. Kubanga mwe mwagala mukituteekeko eno mweyo mutujoge. Lwakuba mwe muli bakadama abavuga emmotoka empya. Abakwata sente nnene. Sebabo balaba abo bakwata sente buli mwezi. Buli wiki asobola okugula kapoloti ka Kadama we Saudi. Kadama ne Sekadama wa wano ekata agula kapoloti ka $5,000,000. Ako Kadama we Boston asobola okubugula buli wiki asobola okugula poloti bubiri buli wiki bwa $5,000,000. Buli mwezi asobola okuzimba ennyumba ya Kadama azimba ennyumba n'agituusa ku woloplate ne zimugwako n'egwa nekka. Nekomawo mu madirisa n'agijjawo n'agizaayo n'egwa. N'agizaayo. Abo bakadama be Boston ayinza okuzimba akayumba omwezi ogwo n'azimba obuyumba 7. Just wakadama bwe bulimu emitendera naye nga ffenna tuli bakadama. Mama. Mutumala amaanyi ne mudda kufena mutulangira obuddaaba. Kati naffe katuwulirire kawe emirembe munnange. Bannange olutalo lw'okuzimba ennyumba ng'oli wano mu Bawarabu. Era yagizimba mu Muwesa Liyuti. Bw'omusanga. Nga yagwa n'agisulamu. Nga yagwa ne bagiyingira. Kati no ne mu kugiyingira bagiyingira teriimu miryango. Bagiyingira temuli madirisa. Naye abo bakadama beyo waggulu eyo gundi abo ab'obutabo azimba ennyumba n'ogamba woteeri. Azimba ennyumba ng'eringa Serena. Ate nga talina nakyabadde nno, talina nakyawulira. Alina ez'ekyanjayo. Juzi baatulaga ezoono omugenzi eyafudde Pascal. Alina katawuni kalamba ka street konna. Kukava eno paka eri Pascal. Zino z'abapangisa simanyi zino z'abakizi zino zidde eno. Zonna fashion street yonna yagizimba side ne side. Namuddawo.
Museveni kye tumwebazaako kutubonyaabonya kubanga atuzuukusizza ate naye ne tumufuukira ezzike nti tumala ebintu awulira agenda n'awulira ng'aswale n'agamba ye bannaye abaana nga bagize ekintu kyabise era Museveni yabuuza Amongi olowooza banna ababadde waawo babadde tebabikola olowooza babadde tebabikola why too much excitement ye bannange n'oluzungu nabo why is too much za excitement olowooza banna babadde tebabikola yamubuuza Kadaga abikoze atya emyaka 10 Sekandi yabikola emyaka 10 oyina kyowulirayo gwe wakatula mu myaka 2 ebintu byonna bize waggulu bw'ebiti nga yagamba kimu bansonyiwe kati nno naye yakubiddwa ekya bbulaaka naye balwaki ekya bbulaaka ekyo kyekisooka nga bakugjeeko gundi ne Muwanga Kivumbi namulabye akubye ekya bbulaaka ku ttama oba zibadde stress naye gwe Muwanga Kivumbi His Excellency yakusimatudde genda oli embuuzi genda oli embuuzi stress zitandikira ku kya bbulaaka genda oli embuuzi supiika emba ziguddemu ojja kakasa mwe tuve mu bintu bidiversion bye batugira tukwate omupiira tuguteke mu maaso wali mu box ya Museveni must go batuletera bidiversion kati ennaku ezo basoose ne batukuba kidiversion kya ani Munugi ani ye Munugi ani ono wo Mwankole yani Reigi ekyo nakyo mbuno kitutwalira obudde okudiscussinga ku Reigi era waliwo ababidiscussinze era bannange mumulaba bwe yajjuze Lugogo ekyo mu music bakiyita music masturbation eyo music masturbation abadde ayimbira b'embalala bwe yazze Lugogo yayimbidde b'embalala be batisse ne babaleeta abantu Museveni bwatyo bw'ayonoonye music industry mu bintu eby'ekisiru edda omuntu yakolanga launch nti agikoze Lugogo ku lunaku oluddako agenda kuba Jjinja agenda kubeera Ntebe agenda kubeera Mukono agenda kubeera Masaka n'ab'Emityana tujja abalwa abeeruweero Nimurodi mwenna n'abatambulamu mwenna n'abamalayo kubanga temwasobodde kujja kweno main launch nammwe n'abasanga eyo kakati ate tewali byakabi byali yakoze music masturbation yabadde alina okujja n'ayimbira ffe abeena babadde tebamumanyi ne tuyingira nga ffe tulimu babadde wali nga balina enkoni eyo bagiyita music masturbation naye Museveni ateeka ebyo Museveni abikolera ddala ebyo n'ateekawo ekibeerabeera era eriyo abantu abagamba munnange Reigi munnange tusonyiwe bulijjo tugamba naye walaze amaanyi masturbation weewaawo tebirina makulu kakati agende Ejjinja His Excellency yagenda eggulu mu myaka gya 2010 omukazi n'amugamba omukyoli nga lye yeggulu nga tewali yawulira Luganda tewali n'amugamba gwe musajja gwo kimanyi nti ng'ovudde mu bya music oyinza otukulembera
omukazi yasoko kimugamba ali ggulu eyo genda obuze Selector David namugamba 210 namugamba okimanyi nti gwe president addako okimanyi nti nosobola okutufuga gwe omusajja gwe kisizo nagamba banne abantu beno bagwe eddalu naye olwokuba ekigambo nsigo kyagwa ku ttaka ne bakomawo nga bakidiscussingako gwe ojjukira oli omukazi yagambye mbunno nono omukazi nono yakyogedde omukazi yakyogedde nti osobola togaananga kwogera kigambo kigamba muntu omukazi yakimugambira ggulu kakati yajjuza lugogo agende eggulu kubanga lonchi ziba zitambula bwe zityo agende emukono kuki sawuli yako kuki bajitane yo mukono satellite biki agendeyo ebyo bidivation babi tuleta mukutu Museveni achiwa mu sente nakulaga nti mpuga wa amani ne bateka sente mu mpuga ne yekola political masturbation nga bomulaba banange muganda wange olunaku lwe mutegeera nti bulijjo mpuga tabadde mpuga ebyo Museveni ayagala atufunireyo bidebate tuve kubanga tulowooza nti tukyali eri gye twali kati njagala mbabuuze lwejja okusomba baasi ne ziva embalala ne zijja zimulaba olwo aba alaze maanyi mbuno muyimbi wa ggwanga lyonna olina oluyimba lwa Leyigi lwomanyi wewa busina luyimba lwe lwemmanyi naye nyina oluyimba lwa Mukunja bwemmanyi Mukunja atasera ebyo bidivation kati yalabye tebikutte n'agamba kangende ku kitebe ngende ne wa Derek Nyeko temubigendamu Museveni must go ne bwakwata Nyeko n'amuteeka mu komera ne bwakwata Senyonyi n'amuteeka mu komera Museveni must go kye tuba tugendako mwababaka ba parliament mukole bye mulina okukola mukwate omupiira muguteke mu box ya Museveni 1 temukkiriza kukulemberwa muntu mubbi erinnya lye ligenzeeko enziro mu nsi yonna duli baali bagamba mbuno ebyo biboozi bya ku social media byabakadama kati olwaleero biri everywhere era muganya obbi wa makulu mmwe bamemba bafaba Museveni yabuuziza NRM parliamentary caucus mwakola woki opposition nupu parliamentary caucus mukoze woki naffe mmwe baffe mmwe betubuuza muli answerable and questionable mukoze woki nga ffe tumeze okukola ogwaffe kuba mmwe mwali temusobola kulabisa mukazi oyo mumutya tumeze omulabisa tumugonzezza ensi yonna aswadde ayina ne watakyasobola kutambula musigadde mutudde naye mukolera ani wakiri mulete ekiteeso bakigobe mwe mulete ekiteeso matter of national importance yes Supiika aveeko olw'obulungi bw'Abannayuganda avumise eggwanga lyaffe bwe bagana nga mugamba bwe muti bwe muba muganye ffe tufulumye tetuddanga ye Supiika Museveni tajja kufuna budde bulumba Nyeko bulumba kitebe nga mumuwadde problemu bwetyo eyo lye muli mukwekoza mbusemanyo ekibiina president abagambye ekikulu ffe kyaffe si kibiina era oyo his excellency Kyagulanyi tugenda mu protectinga si mukulembeze wa kibiina mukulembeze wa revolution bwe mwagala ogubiina gwammwe tujja kubalekera tugende ne his excellency ffe tukwate revolutionary leader tugende mu revolution kituufu tulina ekibiina naye ate tetwagala tubeere kuripodi lwa kibiina musobola okusparkinga revolution mu ggwanga Uganda mmwe bamemba ba parliament abagenda okugjako Museveni olwaleero tubakuttenga Simbwa bamugobye emisinde bamugobye ku mupiira Wakayima bamugobye emisinde buli omu bamugobye emisinde kati bali mu kufuba kulaga nti bali kumpi ne his excellency Kyagulanyi baagala kudda kati bafulume parliament tulaba n'asigalayo oyo omusajja oyo kiwanuka oyo
Kiwanuka Mulima Mayuni ali kusaidi y'abampuuga ali kusaidi yaba Segona musimanyira ndi friend abo tebeta abo olwokuba bonna balooya olwaleero abadde ku kitebe wayi kati batwegoda Honorable Ssenyonyi teekawo embeera abaffe tufulume kituwe omukisa okulaba ani atali waffe ani waffe ne bw'onoofuluma omu ojja kuba okoze bulungi ffe tujja kuba tukitegedde twagala tulaba abo Bassemujjunganda abeekweka mu opposition bali ku sayidi ki wabula mutudde Museveni kati omupiira atandise guleeta mu buliri bwammwe leero bazze kwaza mundu omwe ajja kutuuka ku buliri bwo Museveni ajja bakola ebintu mumanyi nti Museveni yakwata omukyala n'amulepingira mu mumwanyi ng'omukyala alina olubuto n'amala n'amufumita ekiso n'amutta mu mumwanyi n'eyamulaba wali weewaawo ojja omubaka omwe ojja kutuuka ku buliri bwo bwoti anti bayingidde mu kisenge Museveni mumuteke mu comfort zone ajja bakola ebintu mujja kakasa bwe mumala okujjako supiika n'avaako bwe pabanga mulonda supiika omulala awo nga mukomawo nga mumulonda bwe mumala omulonda nga muzuukusa ensonga twagala abaana 18 abaabula tubawadde wiiki bwe baba tebaliiwo tufulumye palamenti tetudda mpaka nga 18 bafulumye nga bafulumye ekkomera mpaka nga 18 abaabula balabise mukomewo ku ground mutandike okuorganizinga abantu musitule famire z'abali omwami wuno agambye abadde ali mu Amerika naye kitawe yabonyabonya nnyo muzadde we myaka nga Museveni yakajja mu ntebe omwana ekiru yakyakiyina alivenjinze lwaleero mu Amerika musitule abantu ebbanga lye mumala nga muvudde mu parliament government mugiwa wiiki emu oba bbiri nga batuwadde abantu 18 ababuzibwawo bakibalama then ne mutandika okukyajinga abantu Museveni bw'atatuwa abantu abaabula Museveni must go tajja kufuna budde bukwata futu soja tajja kufuna budde butandika kubabonyabonya kubanga naye mumutadde ku minkekeera mwe mutuulaawo mutuule mugenda tandika kwewoza ku bannange tetulina mundu nga yagambe mundu yiino tugisanze ku kitebe kya Nuupu emundu ziizino ne uniform ziizino kati mbunno ye ani Honorable Nyeko bamuvunaana kubeera ne uniform ya counter terrorism mwenno musaaga Museveni amenya amateeka abajoga nga amenya amateeka namwe ne musirika nga byamukola bwebiri ate Museveni agenda bajjako credit mmwe ey'okujjako supiika Museveni agenda kujjako supiika John Nabagamba agenda kujjako oyo omukazi mu linnya ly'okulwanyisa enguzi kubanga ayagala okusanyusa bakama be agenda mujjako abatwaleko credit naye munaatugamba mukyanga Museveni yamugjeeko mbuuza bwe munakomawo munaatugamba ki temwina tteeka lye mutukoledde mu palamenti nti munaali tunyumiza nti twakola lino temwina kye mutuyambye kye mubadde musobola output gye mubadde muyinza okujja ne mutulaga nga musose ne mujjako oyo omukazi nga mwe mumugjeeko tu ne mukulembera abantu okujjako Museveni naye bw'abavaako ne yeegendera mirembe temwina kye muli tugamba Dawudi yali alaamira mutabani we Sulemaani yamugamba bw'ati Sulemaani toganyanga omusajja oyo okugenda mu ttaka n'enviize emirembe kuba yankola bubi omusajja oyo tumulekanga emirembe tagendanga mu ttaka emirembe supiika bw'ava ku kifo ekyo emirembe ng'agenzerwa bakadaama bamunyigirizza nga mmwe abali naye temwina kye mugasseeko weewaawo temwina kye mugenda temwina kye muli tugamba ng'omukisa weegulyawo mwala agenda okujjako Museveni ababaka abali ku opposition beesaza akajegere baagala kwekanda gava mu parliament ensonga ebaluma sipiika afuuse sipiika bagamba nti sipiika yakulira enguzi ekudde ejjembe mu ggwanga Uganda okubeera nti yakulira enguzi amawanga g'abazungu agasinga obungi
gamutaddeko zinnatti nga talina kukkirizibwa kuddamu kulinnyayo kigere. Ababaka bagamba nti kya buswavu nnyo okubeera nga amawanga g'ebweru gamaze okulaba nti ono omukyala yali enguzi, kyokka ate ffe wano e Uganda ne tukkiriza asigale ng'atukulembera. Lwaki tukkiriza omukyala omuli w'enguzi okusigala nga yakulembera paalamenti y'eggwanga? N'olw'ensonga eyo basazeewo bagamba nti waakiri bagenda kwekandaga bave mu paalamenti asigazeemu ababaka abali ku ludda lwa NRM kubanga bo bamukkiririzamu nti sipiika omulonde. Ebivuddeko, Mwami Museveni yamaze dda okuwandiika ekiwandiiko n'alagira IGG aveeyo anoonyereze ku sipiika Anita Among n'ebyobugagga by'alina byabadde yakweka mu mawanga g'abazungu. Ebyo bye bamugambye nti takkirizibwa kuddayo kubikwatako takyabinako bwannannyini. Bagenda kunoonyereza ku sipiika ensimbi zino gy'abadde azijja kubanga envuuvumo zibaddewo nga zigamba nti sipiika yalya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Ababaka bali mu paalamenti aboogerwako nti beegabanya ensimbi z'omuwi w'omusolo bavaayo olwatu nga balumiriza sipiika nti yabawa ensimbi ezo. Ababaka ba opposition bwe basalawo ne beekandaga ne bava mu paalamenti enaasigala egenda mu maaso. Sipiika yaliredde okulekulira byonna bikyali bibuuzo naye nga ababaka bamaze okulangirira era kadde konna tulinde kubalaba bweru wa paalamenti. Bw'oba yagala MP2B sooka okole kujjako Museveni. Awo tujja kuwa ekifo kyo nga bw'okyagala. Naye bw'oba olyoza mbu n'ogenda kubeera MP owa opposition 2026 nga Museveni ye pulezidenti, oswadde. Wewe nina yagala okubeera MP mobilizinga constituency yo ogiyingizemu ekyokujjako Museveni leero kubanga ba MP tujja beetaaga okuva leero mpaka. Bw'oba yagala kuba MP2B Museveni avaako nga toli MP, ekyo ky'oba osooka otulaga. Bw'okikola ekifo kyo ojja kuba okimaze. Nomudde mu kwepositioninga ne MP2B. Tewali gwe muzza mu kalulu kumukwata. Tetuddamu kuyiwa musaayi mulala mu kalulu. Omusaayi gwe twayiwa gwe gununula Uganda. Omusaayi bwe wabaayo omusaayi omulala gwonna tuguyira bweru wa byabufuzi. Tuguyire mu revolution. Tetuguyira mu elections. Tuguyira mu revolution nga gwe gusembayo. Omusaayi ogw'ebyobufuzi gwaggwa twaguyiwa 2021 gwe musaayi gw'ebyobufuzi ogwo gwakoma gwaggwa. Omusaayi gwe tuli ready okuyiwa nga gwa revolution. MP2B. Waliwo akantu kano bannaye mbadde nkerabidde. Labayo wano. Omusangibwa abalunzi b'ente era nga bano basangibwa mu magombolola 5 kyokka ebbeeyi y'amata etandise okwennyamiza abalunzi bano nga mu kiseera kino liiteekula wakati wa nnusu 3 n'ebina. Tumaze ebbanga nga waliwo ekizibu ky'amata. Tukama amata mangi naye tulina ebbeeyi eri wansi nnyo. Tuli ku makati wa siringi 3.5 oba 4. Tuteekamu sente nnyingi, tuteekamu akakadde naye amata n'okutuuka nnusu 3.5. Basasanyiza ssente nnyingi okugula eddagala erifuuyira ente nga n'oluusi bibamu okutunda ente okusobola okufuna ensikula eddagala. Kama amata agenkana entaasi 6 oba 7 buli lunaku. Naye njagala okubategeeza nti tufunamu emitwalo 18. Kakati bwe tuba nga tusobola okufunamu obusente obwo nga tulina okugula eddagala, tulina okugula omunnyo, tulina okusasula ebyo si bye mbadde nga njogera wano. Liters 600 bazitunda emitwalo 18. Myoga parish model. Parish development model. Tani y'amata
tani y'amata egula emitwalo 18. Ekikopo ky'amata kya nusu 15 lita ya nusu 3. Mujja kiwulira naye jjukira buli awali eddagala ly'ente, buli awali obujjanjabi bw'ente wonna waliwo munyarwanda ye akantu bwe kati akadagala bwe kati ka mitwalo 5. Ekikopo ky'amata kya nusu 15 naye chupa y'amazzi ya 2,000. Otunda ensawo y'amata namba n'ogula echupa y'amazzi bonna bagaggawale. Amata gaani ga Lwabwogo ne Museveni, amazzi gaani Museveni ne family. Mujja kiwulira amata n'amazzi kiki ekirina okuseerebwa naye amazzi ge baseera ate amata ga bento omuntu n'akamaliita 600 ne bamusimba emitwalo gye 18. Bulijjo tetubyogera wano mmwe bakadaama musobolera ddala okukulembera eggwanga Uganda kuba byonna ebiri mu ggwanga Uganda ate nno nga temuliyo naye mubimanyi mubyogera mubikola mutya. Tebabalimba nti tetusobola kukola ku nsonga zaffe ez'eggwanga lyaffe, babalimba. Tusobola okukola ku nsonga z'eggwanga lyaffe. Ekyo kye neebaza Museveni ekintu eki mu bintu byatukoledde. Museveni otuzuukusizza obwongo. Teri muntu aliddayo kumanyira Uganda mu byobufuzi. Nkugambye balina capacity kati nga tebanaba na kuyingira mu ntebe. Balina capacity echekinga parliament. Naye baba bakyali ku parliament ne bamanya nti naye nno ne mu Buganda naye waliyo problem. Katikkiro ne bamugamba Katikkiro weetereze. Tugenda okizulanga ddala kituufu. Katikkiro waliwo problem. Tumugamba Katikkiro situka waawo. Tavaawo yeetuusa tavaawo. Katikkiro wafuseewo. Tugenda okujjawo omufaliso nga Katikkiro wabadde alemedde yafuseewo. Bakyatukulembera bukulembezi naye tulina capacity bachekinga. Kati olosenga tukwata ku ntebe eyo nga ffe tuli mu kintu ekyo. Makatonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo jango kosomesa oyigize batabani bonna bawala mu kigambo kino kiramu. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu kusesoma na Katonda yenze bena tusabye. Amina. President atugambye ffenna abanyigirizibwa twegattire wamu tukole kye tulina okukola. Ekyawandiikibwa ne kinzija mu mutwe ngenzo kisoma ne mpulira nga kitereeza omwoyo gwange nange kyembaleetedde olunaku olw'olwaleero. Ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti: Zabuli 133. Zabuli 133. Laba bwe kuli okulungi bwe kusanyusa abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Kulinganga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe agaakulukutira mu kirevu kya Alooni agaaserengetera ku lukugiro lw'ebyambalo bye. Ng'omusulo gwa Kerumooni ogukira ku nsozi za Sayuuni, kubanga eyo Mukama gye yalagirira omukisa, bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe. Mutegedde wali obulamu obw'emirembe n'emirembe. Gwe tutuula ne tukolera wamu ffenna abooluganda abanyigirizibwa. Kubanga ne bali abanyigiriza bakikola mu bumu. Bali mu bumu bali abooluganda abatunyigiriza. Era Museveni alina abamuyambako okunyigiriza abali e Canada. Museveni alina abamuyambako okunyigiriza abali mu US. Alina abamuyambako okunyigiriza abali mu Saudi America. Waliwo abamuyambako okunyigiriza abali e Buwama. Bakikola mu bumu.
nti ba RDC baganye bayimiridde bafuusa omuziziko gw'okuwandiisa abantu ba Nuupu bakikola mu bumu obwabwe naffe ekyaffe tulina okukikola mu bumu ng'abooluganda abanyigirizibwa omuntu okuyitibwa ow'oluganda muba mulina ebibagatta omuyisiraamu bw'asanga omusiraamu yenna ekyo kimala okubagatta okubeera abooluganda era wano waliwo location ze batuwangaza nga bwe banakukola ku Garden City oba ku Freedom City Uganda nyabumanya nti awo waliwo ababede naye abantu bano nga anakuwa tipu asooka kubuuza yomozeremu yes your name Abbas assalamu alaikum ate kati twaziiga zirimu neggono wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ayumozeremu ekyo kimaze okubagatta olw'okuba oli mozeremu temugamba mbuno nze mbikola nkunyumiza ebiri wano generale gundi ebiri wano generale ebyebyo waliwo n'abaana betwajja nabo wano nga si basiraamu ne batuuka wano ne bagenda ne babasala wano tewaliwo kintu kisanyusa muwarabu nga kulaba muntu asiramuse bukulu n'ogenda ku muzikiti nobagamba banaye nze sibadde musiraamu naye olw'empisa ennungi olwagundi enzikiriza okukonvatinga bakuwa ebintu ne bikulemera wano bakusala ne bakulabirira ne bakujjanjaba ne bakukyalira ne bakuwa ebintu ne bikulemera nawo era abaana wano abaana abasinga okufuna wano omwana sente ezajja mu kumukomola n'ojja n'ekikuta kyo wano ne bakikomola sente z'ofuna olunaku lwennaku lumu bbiri ezo awo wennyini awo zisinga z'okola wano mu contract y'emyaka 6 weewaawo omusajja omu akusimba omutwalo omwana akusimba 2 omwana akusimba 3 omutwalo gwano gulimu obukadde bwa Uganda 10 wano okusevinga obukadde 10 mu Middle East kikwetagisa okwebakawo emyaka 3 obusevinga obulabeko kikwetagisa emyaka kale 2 kitundu ng'olidde onywedde osasuddeko fees kikwetagisa emyaka egi okusevinga emyaka emiliyoni 10 omusajja wawa naazikuwa bubi bwati olw'okuba wasiramuse bukulu nkugirayo kiri eky'obwoluganda abooluganda okutuula wamu gwe bw'otambulanga n'obulwawo okusula bw'oba oli musiraamu totawaana buuza awali omuzikiti abalokole bakiina owooluganda mukama yeebazibwe bw'oba oli mulokole n'otuuka mu kitundu ng'obuliddwa egundi ekiddako buuza wano omusumba ali ludda w'ekkanisa eriwa naye n'abasiraamu abo abasiraamu bo ne bw'oba nga toli musiraamu era okyamanga ku muzikiti n'ogendawo bo bajja kukuyamba bayawukanako ku bantu abalala era bagamba bannange nze Pawulo naye seeka ebintu bintabuseeko seeka ajja kukusuza naye muganda wange ogenda ow'omusiraamu n'omugamba munnange nze Abdul Wakasi simwe mutega bomu soke tugende wa chairman Abdul Wakasi bagamba yatega bomu simanyi mbuno yava Tanzania tugende wa chairman tugende ku polisi tubagambe nti Abdul Wakasi ali wano omusiraamu akusuza nga takututte kwero si weewaawo Bayibuli egambye abooluganda ekintu ekitugatta mu Uganda abooluganda abanyigirizibwa n'abooluganda abatunyigiriza kati His Excellency atugambye abooluganda abanyigirizibwa tukolere wamu kubanga abasawo babadde bajja n'amataawo gaabwe ne babavulunga mu kkubo ne bakwata dokita n'ettaawo eryeru bulungi alinga atema ennyama omenye tawuli nyama simanyi lwaki abantu b'ennyama mwasalawo okufuna yunifoomu y'abadokita ate mugitemeremu ennyama ne munoonye yunifoomu eyammwe ebintu ebyo si birungi eyo yunifoomu mugiwa ekitiibwa omuntu agisomera emyaka 8 ku 10 n'emeka agyambadde gwogitemeramu ennyama mufune yunifoomu y'ennyama wamawulira ne babavulunga mu ttaka dokita newuunya baali bakamala okubavulunga mu ttaka
ne babakuba bomu ku City Square yawo ate ne babidduse emulago mbakubanga nali dokita nali ngenda banogolera ebya poliisi awo ntabule empiso ng'erimu bulungi nnyo parafini mukube parafini mu matu n'omulala mukube parafini ku mutima mukuba mutya badokita ate ne muddukirayo babajjanjabe kati abooluganda abanyigirizibwa badokita munyigirizibwa ewamwe munyigirizibwa byammwe naye ate ne bafutusoja banyigiriza byabwe banyigirizibwa byabwe naye mwenna abanyigiriza y'omu bayibuli egambye bweti kati ekirungi be booluganda okutuula awamu ne batabagana mu nsonga zaabwe ne batuula wamu ekyo kintu kirungi nnyo kiringa amafuta amalungi agali ku mutwe agakulukuta okuva nga gava ku mutwe ne gakulukuta mu kirevu kya Alooni era kyo kyenkanankana n'omusulo ogukulukuta ku Mountain Zion wano tutwala n'emyaka nga tulabye ku kire kya nkuba naye babeera n'omusulo oguva mu ggulu ekyo Ibulayimu yakisabira Isaaka ne Isaaka n'akisabira abaana be nti olifuna ku musulo oguva mu ggulu mukera ku macanga taylozi za bibiridde bweziti za biriridde gundi otusulosulo otwo bo ne babeera waawo omwaka gumu 2 3 4 nga bayimiriddewo okutuzza otwo bayibuli egambye kiringa otusulo otwo otuli ku Mountain Zion ekyo kye kireeta emirembe gy'olubeerera bwe muba mwagala emirembe gy'olubeerera abooluganda abanyigirizibwa mutuule wamu nga mutabaganye anyigiriza abasuubuzi yanyigiriza oli akamya amata tani namba tani y'amata egula emitwalo 18 naye Busoga tani y'ebikajjo egula emitwalo 6 waliwo Dr. Zidoro naye ne Dr. Zidoro yatusomeseza engeri y'okufumba omuceere ogw'eminwe bw'oba ofumba omuceere ogw'eminwe osooka kusalaasala bunzaali naye ate bw'obanga onoofumbirako ettooke osooka n'olirondamu amayinja n'olimaanya bulungi nnyo ng'olinnyisa emazzi agookya n'olijjako ebyoya naye nange Dr. Zidoro ate no munnange abeera siriasi noga nti oba bekampuliriza ono omusajja byagenda okuyogera mbwe agenda tusomesa okufumba omuceere ogw'eminwe